Mu mwezi gw'okutaano omwaka oguwedde, minisita w'ebyenguudo n'emirimu Gen. Edward Katumba Wamala ng'alina akulira ekitongole kya UNRA Allen Kagina n'abakulembeze ba disitulikiti y'e Buvuma batongoza ekidyeri ekipya ekyatumibwa MV Buvuma. Ekidyeri kino kiva ku mwalo gw'Ekiyindi mu Buyikwe okutuuka e Kirongo mu bizinga by'e Buvuma nga buli lunaku kitambula emirundi 3 ng'abantu tebasula yadde omunwe gw'ennusu. To ensure better connectivity between various modes of transport and reduce the cost of transportation. Kino kye kimu ku bisuubizo bya President Museveni eri abantu mu bizinga by'e Buvuma. The ferry has 2 decks and is certified to carry up to a maximum of 300 passengers and 12 cars. Ebaza government yaffe ya Uganda okutuwa ferry. Ku ferry zonna ezaasuubizibwa 10 mu Uganda, Buvuma yeesoose okufuna ferry. Kituuza abantu 300 nga kyakalina era nga kiriko ne kaabuyonjo obutafaanana n'ekidyeri ekikadde. Kitambula sipiidi ekisobozesa okutambula emirundi 3 buli lunaku era kitikka emmotoka eziwera bw'ogerageranya n'ekikadde ekyali kitwala emmotoka 6 zokka. Bwe buwongera abantu bagenda Ekindi we kigoba okulaba ku kidyeri kino bwaguuga. Abatuuze aboogedde ne Bukedde TV balaze essanyu nga bagamba nti kino kitumbudde ebyobusuubuzi. Twebaza gavumenti kyatisi kino kalekale emmotoka zijja kugenda ate n'abantu abakoze bulungi. Era twebaza nti kino kiriko toilet oba ekidyeri ekyo yenfuna yaffe. Gavumenti y'NRM yakoze ebintu bingi ng'ate ekyakola kuba tusuubiza n'endala nti eri mwanzo kutuuka omwezi ogw'omukaaga omwezi ogujja bajja kugituwa. Joseph Bale nga musuubuzi wa byennyanja ku mwalo Ekiyindi ne Buvuma annyodde engeri ekidyeri ekipya gye kibayambye omuli n'okubanga ebyobusuubuzi bigenda kweyongera. So kiri kyagendangako emmotoka naye nga ntono, naye kati kino kiteekako emmotoka nnyingiko ate nekisimbulira mu budde. Abakulembeze okuli omubaka wa Paalamenti ow'e Buvuma Robert Migadde Ndugwa n'owabakyala Jennifer Nantume Gunyu boogedde ku birungi ekidyeri kino bikireese mu kitundu. Era nga tusuubira nti bwe binaabeerawo n'amasannyalaze ne gajja then Buvuma ajja kukulaakulana tetusinga okukola buli omu yennyumirize mu Buvuma. Kati eddakiika zigenda kubeera 3 zokka ng'omuntu atuuse ku lukalu. Ate n'ekirala ndabira ddala nga Buvuma egenda kula lwa nsonga amagendo. Emmere gye tulima kuno ku Buvuma nze ndi musanyufu nti n'ebyamaguzi kati bigenda kwongera okutambula. Bategeeza nti kisigadde eri abatuuze okukola ennyo bakyeyambisa okwejja mu bwavu baleme kukikeberako ng'abalambuzi. Ateekako bizinensi agikozese kuba amafuta ga bwereere gwe otuulako butuuzi teri 10 wadde kikusabibwa. Ekyo kintu kya mugaso nnyo. Naye nga otujjukiza n'abantu nti ferry zino zirina kutambulirako bintu si bantu bokka. So tunyiikire nnyo tukole. Henry Nsubuga yakusekedde guno ku lwa Bukedde TV.